Obutambi bwa Kisitu Kirabo obuyizeemu kinga gwa bulabye. Njogera ku mwe abaana ab'obuwala nga mulabye obutambi bwa Kisitu, teekako ne banne abalabe bazze babukola ava PC simanya teekako ono Shani Lips n'ebintu ebirala. Naye twogere ku Kirabo. Akatambi ka Kirabo okafunyeemu ki? Abantu bavumye oli ne bamukoowa na bukooyi, bamulangidde ebigambo, bamuvumye ebitategeerekeka. Oba mukazi wattu ali kuki essaawa zino bazadde be abamuzaala bawulira batya okulaba ku butambi bw'omuwala waabwe naddala kano akabadde kasembayo nga bamukutte akatambi paka munda mu kyenda, paka munda mu nnabaana. Oba omusajja yakutte kana akatambi yabadde agezaako kulaga ki? Ebintu weebiti nze bimanyi okunnyiiza ebiseera ebisinga naye ng'ekyokukola sikimanyi. Nayagadde okuseka ne mbivaako ne ntandika kukaaba bukaabi. Ekyankaabizza sigamba nti olw'okuba nabaddeko ekikyamu nakaabye nga mpulira bubi nnyo eri mwana muwala Kisitu, nga mpulira okuswala, nga mpulira okwenyinyala, mpulira okwesisiwala, mpulira okuba nga kwegamba emirembe nga gimpeddeko ne ntandika kukaaba. Ne ŋŋamba abantu abakwata obutambi bwebuti nga babukwata abaana b'abendi baba babala kaki? Bwe ziba ssente bannange kino kiba kigenze wala eri omwana omuwala. Era bw'obanga bugagga bw'oba onoonya osaana n'obuvaako n'otandika kukozesa ngalo. Abaana bawala temwagala nnyo kukola olw'ensonga temwagala kulusanya, muyina kiri nti nze ndi mwana wa buwala nina kuweebwa, balina kunkolerera, balina kunkola bino, balina kunsuuta, nina kulabika bulungi, simanya nina kutuulawo n'ebintu ebirala. Temugenda kubuuka bintu weebiti. Omusajja n'avaayo n'akuteekamu ekitundu ky'ekyama nga kiringa nga kiriko n'emitabi, kiriko n'emitunsi, kiriko ne roots. Kino kiba kigenze wala bannange. Mwenna asuubira obutambi obwo mwabulabe. Kati tusooke tuwulire ku bantu biki bye boogera ku butambi buno ate era tukomewo. Kisitu nedda guno omutuli gususse. Kino si kituli kiwompogoma. And no sound. Kisitu yadde no sound? Kisitu, you need to improve on the sound. Exactly, you need to improve on the songs. Do you know the book called the Songs of Songs in the Bible? Make use of those books. The mutuli was so mutuli. Omusajja katesi mwagiyingizeeyo munda. Naye ndowooza bambi yagenza okugyayo ekintu kye bw'ati. N'atunulayo n'atyamu. Kisitu kimala n'ozikoma ku zino mukyala. Tukimanyi internet kati egenda ku depressinga, but the mutuli was so much beyond words. The wide mutuli kiwombo n'omukazi yakazala tabira bwati. Kiki ennyo Kisitu kiki? Kankozesa Luganda because oluzungu yinza okubeera bayinza okubaninga video yange. Kirabo, if eyo situation gye tulabye leero is what you have down there. Size tearing her down as another woman because I don't know how you got in that situation. But if it's yours, Daf Meds aina ekintu kye bayita gundi nunu reconstruction wanseyo charging $1 million kitundu with the life that you live. You can afford it. You can afford that surgery. Genda okikole. Osobola okusasula ssente ezo, obusente butono nnyo ku ggwe. Genda bakulongose wansi because I am still traumatized. I am still traumatized. There is no justification. If you're 22 as you claim and you have never had a child, what is wrong? Or, like what led to that? What really? Because it cannot just be intimate relations that led you to that situation. It cannot just be intimate relations. Or in nature the church. Like bakita omwagwa n'abaana cervix ebadde wabweru weeks. It was open. Ngeri open like whoever hasn't seen that video, please don't look for it. Don't. Nayenze badde ngamba, please, you try Daf. I feel like it's a painless situation. Agenda kukolako bulungi, agenda kuzzaawo bujja.
Because if they're saying those were old videos, how are you right now? Will I be quote you and say you know that you're older? Anyway, nze mbadde ngambako bugambi naye bambi mukyala munange byebyo ebimu ku byogerebwa abantu baavumye omwana ono baavumye omwana ono baakalakasa omwana ono omwana mugumu nnyo mukazi na nnyo okeera ku makya n'asigala ng'akyassa mukazi na nnyo okeera ku makya n'asigala ng'akyatula mu motoka n'ayambala bulungi n'anyuma ne yeekuba obuwoowo bwe n'atambula n'otambula. Diana Nabatanzi alina kye yayogedde yagambye okuvaayo ggwe n'otandika okakasa abantu ggwe nga wotalina x nga wotasobola kwetonda na bintu birala wandibadde obaako at least kyoyogera eri eggwanga naddala abantu abakukkiririzaamu ewali abantu bo ab'eŋŋanda n'ab'emikwano teekako n'abantu abakufolowinga n'obaako ky'obagamba okusinga okuddayo ne weewaana olinga alaga nti ekyakoleddwa kirungi. Obutambi butera okufuluma ne ku luno obwafulumye naddala obubwo bubadde bwanjawulo ku butambi bwe tubadde nga tulaba obw'abawala abalala. Neesuubira nti Diana Nabatanzi yabadde mutuufu. Mujjukire nti Diana Nabatanzi y'omu ku muwala eyayitako mu kusoomoozebwa mu kuswalizibwa naye ate ng'omuntu amuswaza yali muganzi we ate ng'ebintu byali bijweteke naye olaba ye yavaako ekintu kyayogera olwo gwe batajweteseeko ebintu byo nga bituufu lwaki oba toyogera. Diana Nabatanzi era akubiriza abaana ab'obuwala n'abagaa nno bino ebintu mubirabanga ebyokusaga ne wande omwana omu ajja bifiiramu. Mutunule obutambi bungi obuzza butambula basinda leera ssanyu obwawe bwafuluma Bashiba Kalungi bwafuluma Bazari Hassan ne bufuluma Badi Black ne bufuluma banabaana ba obsessions obutambi bwabwe ne bufuluma obwa Mathake wafulumya obwa Sheila Gashumba abaana bangi nnyo ba bad girl nabona obutambi bwabwe buli ku mikutu naye obutambi bwabwe ebiseera ebisinga si be babwefulumiza abaana bwe bakola obutambi nga babusindikira abaagalwa baabwe bwe bafunamu obutakkanya ng'obutambi bwe babuteeka ku mikutu. Ate waliwo ekirala abantu kye bazudde nti n'abaana bano ebiseera ebisinga nabo obutambi babukwata ne balina emikutu gye babutundako obutambi obwo. Kaakati ng'omuntu okulaba obutambi obwo omala subscribinga n'oteekayo ssente okulaba obutambi. Kati tulowooza nti abamu babudownloadinga okuva eyo ku mikutu gye bulina okubeera ne bajja ne babugabira eno abantu ekintu ekitwamatayizinga. Nze natunudde ku kituli ky'omwana muwala oli engeri gye yagaziwamu n'endaba nga abantu oba abasajja bandibanga sibe babadde babakozesa olw'okwagala ennyo ssente abaana abawala bakemebwa ne babatwala eyo gye balinnyira ennyonyi okugenda ne batandika okwebaka n'ebisolo ng'endogoyi ng'eŋŋamiya ng'ebisolosolo ebitategerekeka ente ng'emmondo ne zitandika okubeebakako kubanga tuze mu reality teri musajja alina kitundu kyakyama kyenkanaawo. Teri musajja asobola gaziya mukazi kumutuuka eri munda n'agaziwa bw'ati n'abanga alina empuku. Era kati nga nze omukyala ngamba nnyo abaana abawala mubeere n'omusajja omu tolina kyogenda kubeera. Beera n'omusajja omu tolina kyogenda kubeera. Mwabakola emizannyo gyammwe egyo egirimu okufuna ssente simanya mwetunda mufune ssente waliyo eddagala. Era nze ngamba nnyo Kisitu waakiri ku ssente zonna z'oyina genda basobola okukola surgery. That's very very small money. Akundabika gy'olabikamu ku bulungi bw'oliko genda olabe omusawo balabe engeri gye basobola okuyambamu kuba teri muntu asobola kummatiza ku kintu ekyo kye nalabye nti omuntu ayinza obutafuna bulwadde omuntu alinza obutavunda omuntu ayinza obutawunya kuba omusajja kyamususeeko ndowooza nga alaba takyajjaayo alaba ye ne byakola tebijja alinga agw'obugwi mu kinnya ko ye kandikodinge endabe bannange kyabadde kya buswavu nnyo nze naswadde ng'omukazi era bw'oba oli mukazi ng'oli eyooseka busese nga ggwe tewaswadde manya gw'oliko ekikyamu. Yenze Sheila Adita twesange mu comment section olowooza ki ku butambi buno.